Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Tulabe muna fono ye agamba atya. Hello, Sebo. Sebo. Nze bampita Mukunja wa BTFM wano mu program Endobeso wangambye nkukubireko. Nina direva ngomita Jamiru. Ebwe nzira yiwakane mwogera ko nga ndiri mukazi wange atabuka. Atabuka atya ate. Togera kuba Jamiru botwali ba Jamiru bo bayaye bo biti. Ubu yanyavuga. Ate ngendo okulaba nga tesimu ya mukazi wange. Evuga ku simu ye. Neno ozanno nti Jamiru. Alaika ino obugambo lwankoleke wa mukazi wange kuba mukazi wange njogera naye nga atabuka. Kunoonyerezaako Jamiru oyo. Kunoonyerezaako. Oba oliawo ali mu kukuvuga ng'essimu evuga. Mba ndi awo ng'ali mu kukuvuga nga ndaba ate essimu evuga. Yakukyala wange kuyiye. Kati gwe bwe yavuga yakola atya yagikwata yagikola yagikwata neze nalingiza wiki njiraba asigala yenga alinga najirabye najinyika n'ensirika nga tevuga. Kakati gwe n'essimu gye wampereza yani eriweeyo gwe gye ngenda okubako ya mukazi wange yabuye ya mukazi wo ya mukazi wange yennyini. Kale kakati gwe onayogerako ne mukazi wo kale beerako ku simu tovaako oli driver yani Jamiru. Kale beerako Kumachakula nesisimuka Omukunja nakachwa na moto mu balanguzi. Kumachakula nesisimuka Omukunja nakachwa na moto mu balanguzi. Bera feme kitabo licho muziki katulabe mukyala agamba atya kamusulemu gye bayita sinalabuka ndikamukube mu sinalabuka awo. Hello. How are you? Hello. How are you? I'm okay. How are you? Oliwa? Who is this? Jamiru. Wange? Jamiru. Mama, Jamiru. Oli bulungi. I can't talk to you. Naye mwana gwe oyisa bubi. Age agambye antegedde eddoboozi lya Jamiru liganye. Kokinga. Oli otya? Bannange. Olabye bwe nkulowoozezzaako? Ovuga ojje eno wange? Kiki? Bwali badde nange sweetheart wo n'otaŋŋambako? Bannange nze sweetheart wo n'otaŋŋamba nti wazaala omwana otwala nakugemesa.
Omugemesezaawa? Mengo. Kakati bonna avaayo n'akulabako ekiro. Bonna avaayo n'akulabako ekiro. Ndowooza kandabi. Kankubire nga maze n'omuntu mbantu akwogera. Kale. Kamala okuvuga alina kukubira. Nsimuddamu. Nja kutabula kwaya. Wagitabudde. Agenda Mengo. Ate ekiro wana tufaayo nja kukubira linda kukambe wano. Waliwo abantu sobola kwogera. Oba obadde omuganda wa musajja. Mulamu we. Bela feme chita buli ky'omuziki naye oba otegedde. Omuntu omukulu asensinga alowooza alina waliwo kalavulava. Waliwo omuntu atasobola kusomera basi. Ati akati bwabanga buli oyogera ku mukazi ona ayomba ate bwawulidde Jamiru n'atandika okuwoomereza kati ntwala mwana kumugema ku mubugo lya ayomba ate kakati ali mu kuwoomereza usensinga akakodeko okuyomba bapanga ki Uwe Mukunja Wange ono kabaya enamoja mugomba ezirobwe Jamiru omukazi yamwagala Eyo mukama wange baba yamugira Jamiru oyo ngamuvuga avuga byamuvuga kamulimu amugobe mukama wange Hello Muku. Wange Wasize mukyala simusi. bulungi nnyabo wasizotano nnyabo Naye oyo omukyala n'omwami oyo. Akazajja ke basajja tekategereka. Oli walabe essimu yono ng'evuga lwaki tambuuza ti essimu ya mukazi wange ekola ki. Andi kakati gwokozesa intelligence topapa. Ati kakati akitegedde akati ozala bwevuga ng'abakwataganye bombi sigadde edi babadde abo ekireko. Webale. Mukunja yabale tuweereza. Kale sebo. Awamu ne Nakachwa n'amoto mu balanguzi. Muterevo ne Uganda tabbo nga manya nze mulajeza nga bujanga nze missionary. Mukunja kati kiwe musajja ekyokuyiga. Yategedde ekyo omukazi oli omusajja oyo ayagala mukazi we. Ate atayesa anoonya ki nze mujeza. Mama ndo batabagala nnyo kudduka jeza. Atumbudde BTFM. Kulu Mukunja. Sebo. Tata bale tuweeza bannaye. Kale. Ono kyabbeyi wa mukimbo enti ndabwa. Naye okuwomereza okwo Mukunja okulabya oke baddaye. Nkulabye kubadde ng'okusufu. Nga waliwo engerigeri. Omusajja abeere steady. Webale. Oyogera te mawota ekyo okuva ne Omukozi. Ya. Oyo mukazi ayita muyayo muzibu. Musajja agume munnaye kasa. BFM ekintabuli ky'omuziki katulabe. Ndakachwa nambo timbagala nnyo. Kale webale nnyo mukwano atwagala okufa obufi. Maka webale kuweereza nze Fiona ennakirebe bannange naye oyo omukazi naye musiru gatesensingako nti nno Jamiru eddoboozi lyeri erino ono simukwata si yeye mujjeko mukazi musiru ne Jamiru alabika amwagala kale laba obufumbo obugenda okwonoonekera obwerere ali kuwa booda booda. Already ye yamwagala dda kati ate bw'onooneka yafuna dda bw'alagamu. Nakachwa n'amu nti mwasuze mutya mikwano obulamu bugamba kimu bale tuweereza bannange. Oyo omukazi okiraba bulabi oyo omusajja amwagala yena yeewoomereza olwewoomereza akuba n'akakule naye bannange tegeeza omukazi bw'akuba akakule omanya nti gwakubidde akakule amwagala. Ntwale eri nammwe. Mukunzi lwegamba ti kyendabye omukazi yayagala omusajja era omusajja kitegedde dde omukazi ayagala omusajja awo lonye kiddako lwegamba ti niwano ekyusa naye kakati awo Nakachwa bw'obimanya nti bakuguddemu okola otya? No kakati omukyalo ono okuseka mmwe kwe mugamba muyemu mwintu waliwo omuntu nga ye bw'aba ayogera abeera bw'ato Mukunja Amote mugyebale nga bw'ato bwe yakula ekitegeeza nti nno Jamiru waliwo ekigenda manze abakazi bapromotinze obwenzi kwese weebuuze ini bannaye abakazi kyemutukola mwebereremu mususa mwandikomye mujja kufuna COVID-19 bane mususa ajja nakufunira mu COVID
abasinzi mwe tuweereza ono mugabo kawunira mutani wa Nalongo neze nga wendaba oyo omukozi oyo derevo yate kubanga yagala mukomusajja oyo olaba abadde teyeebuzabuza muwadde n'akamugwayo yadde ebintu byayogera alina kyamumanyiiko tumiddeko abantu bonna bali mu lockdown kubanga wekiri yali Mukunja naye oluwulidde nti Jamiru sebo wuliriza Jamiru driver je waka oli omukyala bwe yakula be bana abawogera nga baseka munnange nakacamwe bali kuweereza naye nze okulaba okwange oyo omukyalo oyo musiru kubanga omuntu gwoyogeredde naye ebbanga tekisitoira tosobola kubulwa ddoboozi lye era olirabirawo bwoti ng'otegeerawo nti ono nedda si yeye naye gwe ne bakubira essimu ate ne baddamu ne bagikubiramu mulimu abantu abamu abeeteeka mu bwenzi naye nga tebabusobola sigadde ndi wanene ebugoloobi nze Kato James mwebale kuweereza naye kati nze kyenkola ne mmanya nti duleva ebintu bwe bato bwabikola nga nkeera nga ngamba mukazi wange nti omanyi ninayo omukolo gomesa eyo gy'oba oyambala nange nga nsuulamu ekkanzu liteekemu nga mumutwalira mugamba Jamiru Wange mukulu mukama wange nze muko kikyate mukazi wo wuno mukuleetedde mpe enkoko yange nze ŋŋende Yes, mugama mutya mikwano gyaffe tubaagala nnyo mwenna abatugoberera ku channel yaffe eno mwebale kubanga mutambula wamu naffe so kano kalango katono nnyo tugenda kubanga tukayisaawo era nga tubeetondera olw'eddakiika eno naye nga tubagamba nti kino singa kiba kiwedde akalango kano tugenda kuba tukajjawo kaleme kubeera nga kali mu ddakiika eno naye nga tulina channel yaffe endala eyitibwa ewaffe Comedy TV gendayo subscribinga ku channel eyo twetaaga just abantu 105 wano ku channel eno tuli abantu emitwalo 2 tusobola okukolera mu wiki emu yo nga kiwedde kuba twetaaga abantu batono nnyo tubeere nga tusumulula comedy yenna ba comedian bamaze dde okwetegeka ogenda kubanga onyumirwa tolina kyogenda ku missing tugenda kubanga tukujjako stress so ogendayo subscribinga botyo wano wansi kweno video nyini comment esooka waliwo link ya channel gendayo oginyigeko ogende ku channel so ogenda kubanga onyumirwa tukole ekintu kimu tugendeyo tu subscribinge so tubeebaza mwebale nnyo mwebale